Mama va kumpita kwogera nange nangamba Sufyani kyuka emizeejo gyonna baagirabye, bamama Shadia, ba Brian. Finally, Collins akwatiddwa Uganda Police bibino. Ono mulenzi abatamumanyi aze alabikira ku butambi nga 10. Obutambi bw'abakazi bw'obwerere. Obutambi bwenna gwe natanabulaba namba yange ya osimbye 151 inboxinga etambula ojja kuba inboxinga mbere nga mbukuweereza. Naye nga sinaba kubukuweereza ka video mbadde nsaba kampere ka like gwe natanaba ku subscribinga. Tugamba subscribinga kadde kaje mu personalize okateke mu all oberenga ofuna buli updates ge tukuletera ku zino ensonga n'ensonga endala nnyo. Waliwo ne Kadama, waliwo omusajja Kadama gwe yabyeko sente interview ye eri awo wansi ojja kugenda ukola ki oji viewing Haji Miti ono nga mulombi wadua agamba go we naine ebizibu namba eri awo sembe 15 mu kabox kali awo ojja kuba mu inboxing Sadik Property Consultants bano balina amataka gatandikira ku miliyoni emu ate nga amataka gawe gali wano kumpi ne Kampala Kawanda Matuga kitegeeza buli omu asobola okufuuka kati Land Road wano mu Kampala. Kale katweyongereyo n'amawulire gaffe agalero. Ono omulenzi olunaku lw'ejjo mwansabye nnyo mmwe ba followers baffe bo ba subscribers ba Wanda Boy UG mwagambye nti no tubaleetere story bikwata kono omulenzi. Ono omulenzi akulidde mu family y'abaana bangi nga abadde ayagala nnyo fame amanyikiddwa nga Collins Safiana era nga erinnya bw'oliraba simu na Uganda bulungi alimu oluna Kenya wamu n'Oluganda kale olutono nnyo nga we mukiwulidde. Ngenda kubamba playingira video ya sister we nga sister we abannyonnyola nga bamwegayirira bagamba mwana bambi byesonyiwe nenga ono mulenzi just kubanga aina peer influence y'abavubuka bagamba nedda Abamerika bo babikola ne bafuka famous bafuna sente biki nga yeyongerayo akola ki abikola obutambi. Kati police ya Uganda police yawulidde omulanga gwaffe aba Wanda Boy UG ne ba subscribers aba commentinze paka omulenzi oyo we bamukute kakana katambi nga ali ku police alaje na bamute komewo ne bya rape byatabusedda Komya emizeejo bambi mama va kumpita kwogera nange nangamba Sufyani kyuka emizeejo gyonna baagirabye, bamama Shadia, ba Brian, mami bonna bankubidde mpulira okuswala. Sufyani ogenda tugobye wa mama lwa mizeejo tuyambe kale oba okola ebintu byo tobiteeka ku social media. Sufyani nze mpulira naswadde simanyi kyakola bangambye kati Sufyani byakola ebyo bana abato balabire bwe banaamulabirako banabo obasuubira kukola kinze nkole ki Sufyani nga mpulira ebyo no bye bya Sufaina oba mwana mulenzi amanyikiddwa nga Collins. Ono omulenzi bambi ebibi naye nga kino kituwa ekyokuyiga abawala nawe nga tunaba kwebikula nga tunaba kugadziwa amagulu go nga tunagabikula amagulu go mwegenderezi nga abavubuka abamu okisegera ekintu ng'ekyo kati abavubuka nakuzino babikola ne mu lodge obeera awo nga kamera baziteeze buli wamu kati goveeri wena wayidde dda tomanyi nti n'omulenzi yakuteeze dda zi kamera zinange manyiko okyali wange omu oli wa ttabu mu zino ensonga okisegera abalina olaga banne tino yakoze eki yalidde okategedde ate muli muwala mwegendereza abavubuka be mukwana nga baffe aba Wanda Boy UG tubalumirirwa ate waliyo n'obutambi obulala bungi nnyo oba bed space bwe tutanabakutta okisegeera gwe wena natukwata obulungi kijja kuba tubukuteerako era kale katuyongeyo n'amawulire gaffe. Ono rape bamutabukidde ono omwana amanyikiddwa nga Queen Masolo nga yono malaya eyavaayo ne yeetongola n'agamba nti no ye president oba ye vice president wa malaya ng'ovudde kwani ng'ovudde ku Bad Black. Ono muwala yavuddeyo n'atabukira rape n'agamba nti rape nti alina empisa embi era nga anytime now agenda kuba amu exposinga. Omanyi omuntu wave nagamba nti agenda ku exposinga kiba kibi era obulamu bwo aba butadde mu threat. Yagambye nti ayinza okuba nga alina obutambi bwa rape bwayina buje bazungiranga nani nono omukazi wa Dax Cartel amanyikiddwa nga Momo 19 oshegera ono mukazi abadde serious kata mgenda kuba nka kuplayingira njagala omuwumbu obudde omuwulirize byagamba ensonga ze naye nga oba omulaba onzolooza tino talimba kozi ensonga waba alimba rape alina evidence esobola okuva eri n'akola ki n'amusibisa kozi kuva eri n'otandika okutanishinga erinnya ly'omuntu ate nga akolera ku TV oba ng'omuntu oyo yali popular kitegeeza baba bagenda kusiba omusango gwe bayita defamation tino oba omudefaminga
okisegeera era Queen Masolo banga olembira rape omanyi rape bafani baffe wano ba subscribers bamwagala nnyo ojja kuva eri ogambe nti no oyogere ebigambo bitakwatagana police evere koleki ekusibe ngenda kuba nkuleteera katambi kono omukyala nga ayogera ku rape njagala obiwulire bulungi gwe natana subscribing nga nyongera okujjukiza subscribing obere nga wegatta ku mukutu gwaffe guno gwa Wanda Boy UG nga nyongera okujjukiza Haji Mityo nga mulombi wedwa namba eri awe sembe 15 min boxing ajja kuba kuyamba Basadik Property Consultants nabo we bali nnyo kufunira amataka wano kumpi ne Kampala amataka gabe gatandikira ku miliyoni 1 n'okwambuka kumpi wano mu Kampala matuga Kawanda ndoza mwena mumanyiyo taxi ya 15 kutuukayo wa 14 obanga omanyi okubagaininga bulungi nnyo Wanda Boy UG I sign out mbadde nsaba mutambuze video netuke ku mwami wange gwe mukazi gwe simanyanga rape siba precious remi okola ku NBS ne Spark TV mbadde nkulaba ebbanga nkulabye ng'ojerega abantu ng'ovuma bakyala banno nga bwe badiba ng'okudala ng'obasekerera nze nali nakuwa ekitiibwa omanyiza abantu abali batunze ku buduuka ne babeera successful ne babuvaamu ne babufumbirwa ntero bbawa ekitiibwa era n'enkuuma wiino waabwe nego rape wino wonga tumuyina wali mutunzi wa kaduuka ate oli ali international nnyo kubanga wakatambuza nova mu bayimbi ba wano bonna abasinga obba waako n'okatambuza nodda mu nsi ku nsi wakatambuzanga nono mukyala Dax Katero oyo oba ye Momo 19 nga mukazi South Africa ne mukatwala Dubai muyina no manager w'omuyimbi omwo omunene wano eyabadiringiranga abasajja nga wagenda n'omuyimbi we ebweru nga namwagenda namu kakati watambuza wachanga abasajja waferanga abasajja ngobatwale wa mamawo buli wiki ngotwala musajja mulala ngogamba mama ennyumba paka emwazimba enju neggwa ago gali magezigo ekitali kibi kubanga Kampala omuntu bwatyo bweyebezaawo watambuza akaduuka paka ewafuna ekiddako n'ofuna oyo mwami bindeeba n'olabanga mu butuufu asobola bikumalira n'otereera neze ekinnuma weerabira gye wavambu naawe watambuza wali emiggo gya musagwe nga twagiwandiise wano nodda tujinikirako manyanga kati mwe abadiba olowooza tetukumanyi toddamu natwasamira wano lwaki omalamu abaana amaanyi lwaki omalamu abaana amaanyi ate nga naawe akaduuka wakatambuza nyumba ku nyumba mmwe twakoyo tulimba okitegeera twakoyo okwefuula mbu moba mwava eri olweza mwana abaluna abo baba abazaala n'essente mu bisawo by'embuto weeyasamya twakulayo ng'ovaayo ng'ogamba n'ogamba manyanga omwami wange ku mbaga yange njagala oveeyo ng'okaaba onookaaba n'omera olutiko ne ndyoka nvaayo oyassa mannyini otugamba kazambi ate w'otaatereza empisa zo n'ovaamu obuyisa bw'abamalaayo eno gye tuli n'omwami ajja kulekawo osinika oyasaamirira byebyo ebyange senga muto Queen Masolo